Programu eno twogera ku nsonga ez'enjawulo. Lwaleero tulina omukulu Matovu Emmanuel Magoola. Yeesimbyewo Busiro East. Akalulu akabola k'ennaku bonna okubeerawo. Ekyenjawulo, mukulu Matovu Emmanuel Magoola yakwataganye bakanyiza ne mukulu Walukaga Mathias. Abadde alina kkaadi ya NOP naye n'aggyibwa mu kalulu mu nsonga ezitategeerekeka. Mu nkola eyo tujja diyita ddusu oba mikisa kyonna n'agamba abawagizi be bonna badde sayidi ya Matovu Emmanuel Magoola. Buli muwagizi wa NOP, buli muwagizi wa Magoola, buli muwagizi yenna abadde ayagala Walukaga n'oyo abadde ayagala Magoola, bonna akalulu ku olwo ekyenjawulo kyokka mu Uganda baleme kateeka ku manvuuli bakateeke ku ntebe. Omukulu tumulina wano Magoola, ssebo tukusaba olabuse ku bantu baffe. Ssebo nsooka okwebaza. Yes, sir. Nsanyusa okulaba. Nange bwentyo ssebo. Era webale kunkyaza ku show eno ya Tegusulwa Life. Yes, sir. Kusooka ntumira ku bantu bange aba Busiro East Constituency ne bannayuganda bonna okutwalira awamu, mbakulisa ennaku enkulu, mbakulisa okuyingira guno omwaka ogwa 2026 ogw'ebyafaayo. Batumidde nnyo abafunye ebizibu mbasaasidde, ate era nammwe abafuniddemu essanyu n'ezzadde nammwe mbaagaliza birungi byereere. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanzeeko. Now olunaku olw'eggulo mwalabiseeko mu mawulire n'omukulu Walukaga alina kkaadi, abadde ne kkaadi ya NOP. Yes, sir. N'ategeezebwanga nti kkaadi oluvannyuma lw'okuggyibwa mu lwokaano asazeewo abawagizi be bonna bawagire gwe. Bawagire Magoola ali ku ntebe. Ekyo kituufu? Ekituufu. Okay. Yakyeyogeredde era naye wamuwulidde ng'akyogera. Ng'akyogera. Tandikirawo. Mwagenda mu kalulu lwatafuna kkaadi. Mwami Walukaga n'agifuna. Oluvannyuma Walukaga n'afuna ebizibu n'aggyibwa mu kalulu. Kati Walukaga yabadde n'abantu ab'okulondako be twaligambye famire ya NOP nga bawerako balinga mukaaga. Lwaki gwe? Mu kalulu kano twalimu abantu 13 naye nga abalina omulamwa ndowooza twali 4. Walukaga Mathias, Magoola Matovu, waliwo no Sekimpi Segona, waliwo nowa NRM Kiyimba. Kati nga Walukaga amaze okugibwamu yatunuulira abantu abasigaddemu ye ng'omuntu nga n'ekibiina tekinabakulira abantu bano abakoze ki, naye Walukaga ng'omuntu yatunuulira abantu abasigaddemu nga mulimu Magoola, mulimu Segona, mulimu ne Kiyimba. Endowooza bwe yatunamu nti kuba n'abantu abasatu nze omu ku baali basaba kkaadi ya NUP ne sigifuna, ate nga bw'otuulira manifesto ya Magoola n'eya Walukaga n'eya NUP enjawulo ntono nnyo. Ndowooza bwe yakigasse n'alaba nti Magoola mu lwokaano luno yasobola okumuvinga forward ne manifesto ye, yasobola n'okumuvinga forward ne manifesto ye y'ekibiina kya National Unity Platform, ate era nga Magoola yekka yalina obuwulize eri ekibiina, era nga Magoola yekka yalina obuwulize eri President wa National Unity Platform. Era bwe mbadde ntambula weewaawo kkaadi nali sigifunye nga ngamba nze Robert Center Mukyagulanyi ye President wange ne National Unity Platform ky'ekibiina kyange. Okay. Ne olwakutandika atya oba omutandika otya? Amaze okutegeera nti bintu si birungi. Amaze okutegeera naawe bitegedde nti oluusi bambi tebigenze bulungi. Ani atandika munne? Saayagala nsi na mukwano gwange Walukaga kulowooza nti ekyokumugyamu kyansanyusizza era nsooka okukivumirira. Ti omusajja oyo Mikidadi Sekimpi musajja mubi nnyo. Mikidadi Sekimpi. Mikidadi Sekimpi naye yeesimbyewo. Yeesimbyewo mwali mu lwokaano. Yeetegedde nti musajja mubi nnyo lwa nsonga emu. Ng'omaze emyaka 15 mu Parliament. Emyaka 15? Bw'oba tosobola kuvuganya na Walukaga ne Bamagoola, gwe n'oyagala nti Walukaga ono omulaba yayinza okubeeramu n'amaanyi, ayinza okumpangula, n'ogamba ye kangende nkole ki muggyemu. Ekyo kikolwa kibi nnyo. Nze kye nali nsinga okwagala ffenna tusigale mu kalulu kano, either Walukaga muwangule, Walukaga mpangule, oba Segona atuwangule, naye ng'abantu ba Busiro East be basazeewo nti ono yasaanidde. Ekyo ky'okujja mu Walukaga kyabadde kikolwa kiki kibi nnyo. Kino ky'ombuuza nti nze namutuukirira
Walukagga abadde mukwano gwange nga nabino tebinaba kubeerawo for the past 20 years ne Walukagga twemanyi era tubadde tuwogera ne mu kalulu kano nga weekayi ne bwe twali tunoonya kaadi ya NUP ne tubadde twogera naye era ebino byonna bye byatuukawo era yankwera kusibira ngamba muganda wange ebituuseewo okoze eki mubirabye nange ng'okutwala obuvunaanyizibwa ne muganda wange nkusaasidde bino ebikoze eki ebituuseewo naye tugenda kukikola tutya n'angamba nti Magoola kantwale obudde teweesimbyewo bwomu ndowooza obudde bwe yatutte yagenze asengejja kati mu kasengejja bwe yasengezze ndowooza n'alaba nga bw'atula ku manifesto ye n'atula ku ya Magoola n'eya National Platform n'alaba ndowooza nga nze ali next nze tukwatagana era nampita n'abeerako ebibuuzo byambuuza ne mbimuddamu bulungi n'angamba nja kuddira. Okay. Kati bwakuddira amaze okwerowooza kuba nange saaliwo nali ngenze kusaba mu kibuga Vatican nakulabanga ku bikutu ngenze kusaba eyo gye nawulirira n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 5 olwa Monday alina announcement gyagenda okukola ki ennene gyagenda okukola nange omutima ne guneewanika nasula seebase ne ŋŋamba Walukagga agenda kwogera ki kati kwolwo ku Monday aleka yabyogera ku nkuuka nawe yabyogera ku nkuuka nga 31 n'agamba nze ng'ennaku z'omwezi 5 ngenda kukola ki ngenda kubeerako kyenjogera era bwe natuuka wano ne mukubira ogenda kwogera ki nze gwe wanze n'agamba gwe lindiira kyengenda okukola ki kyengenda okwogera kaakati kulwolwo teyasobola ndowooza kukyogera ku Monday naye ku Monday ekyo nagamba Magoola nina press conference mbadde nkusaba okole ki obeerewo naye mugamba saagala kubeerawo nga simanyi kyetugenda kiddako n'agamba nkugambye gwe jangu okole ki obeerewo era bwe nazze ne mbeerawo ekyo nakkiriza nti Magoola bwe mpanzeeko eddusu era Magoola abawagizi bange abadde bawagira Walukagga bawagire Magoola abawagizi ba NUP bawagire Magoola yatutwala mu maaso Magoola yakiise striker yagambye Magoola is the best striker yagenda okustrikingira ttiimu yaffe goolo ate agituuse ku buwanguzi. Abantu bagamba Walukagga wamuwadde sente nkunnyonnyodde nti nze nali Roma saali mu Uganda ku nkuuka saaliyo yayogera nti agenda kukola press conference ngenda kuz'omwezi meka 5 kyenjagala okukkaatiza nti tewali sente zawanyisaganyiza ki mikono ekyo tekiriyo kubanga yakyogera mu nkuuka nga nze ne mu Uganda sikola ki siriimu nenkomawo saafuna mukisa gumusisinkana era bwe saafuna mukisa gusinga kinafunye omukisa kuŋŋamba nti jangu ku press conference era ku press conference kweyogeredde ebigambo biro kati abo abalubunga esambo yamuwadde sente nga nazimuwereddewo abantu abatasobola kusisinkana ekyo sebo tewali sente zawanyisaganyiza mikono era ekyo saagala nakuddamu kukiwulira n'abakimbuuza saagala kukimbuuza kubanga Walukagga yakyogera ku nkuuka bwe yava ku nkuuka n'abagamba alina press conference nze namusanze ku press conference n'aŋŋamba Magoola manifesto ye n'eryange bifaanagana kankuwandeko eddusu. Mu lugendo lwonna tuwulira Matovu Emmanuel Magoola tuwulira ne Walukagga bibaki prayer tetunawulira ddoboozi lya mwogezi wano ku nsonga zino. Ekyo mukulu Walukagga yakyogedde bulungi yagambye president yampa obuyinza nampa flag n'addamu nanyongera flag teri yatakiraba bwe yali mpigi n'agamba flag eno ngikwongedde Walukagga obuyinza nkoze eki mbukuwadde kaakati Walukagga ng'akozesa obuyinza obwo obwamuweebwa ekibiina kya National Platform n'obwamuweebwa president yabafunidde strike omulungi era bwe yabadde amaliriza kino kye tukoze genda nkyanjwira abakulembeze b'ekibiina naye nga bwe mumanyi abakulembeze b'ekibiina bali mu campaigns president yabadde Karamoja ne secretary general bali Karamoja naye yabagambye nti agenda ayanjule Magoola mu butongole eri president n'eri ekibiina kaakati kyembadde nsaba ekyo tukiwa omukisa ebintu byabaddewo yesterday tukiwa omukisa president muwa obudde akomewo e Kampala n'ekibiina ne Walukagga alina ebyokukinyonyola bwe yasinzidde okugamba nti Magoola gwawadde ki endorsement kati endorsement eyo ekibiina nakyo kijja kubeerako byekikola ki byekyoga naye mu budde budde obutuufu. Mulimu abantu nga nze nga bannoopu tugamba buli wosanga mboleera teekinga kati waliwo obuzibu makati awo waliwo entebe nnyonnyola abantu nga 15 ekintu ekyo bakikoze batya? Ng'ennaku z'omwezi 15
akabonero ka National Unity Platform aka President Kyagulanyi olaba manvuli wokola ki otikinga woka wansi wano akabonero ka Magoola Ntebe olaba Entebe wokola ki otikinga Magoola olwaleero ye candidate wa National Unity Platform alimu mu lwokaano lwa Buso East Constituency awalala wonna ambulera gwoba okola ki otikinga naye mu Buso East Constituency ku bubaka bwa member wa Parliament olaba Entebe woka wokola ki ate amanya getegereze agange gatandika na Matovu Emmanuel Magoola tunulira erinnya Matovu n'Entebe okola ki otika ate bw'oba otikinga bw'oba osazeewo okozesa kinkumu era wali mu kabokisi kokka kwe bateeka ekinkumu okola ki okiteeka ate era wootika awali Entebe woka wokola ki awalala wonna ambulera yekola ki yekola kaadi kati okutwalizamu gw'ogirina gw'olina bendera oba ambulera ya North abantu ogenda bakolera ki aba Busiro basuubiza ki abantu ba Busiro kyenyinza okubasuubiza nti tugenze mu Busiro empya Busiro empya ndi member wa National Unity Platform. National Unity Platform erina manifesto president waffe gye yatwanjulira nange nga candidate waabwe akkiriza nti Kyagulanyi ye president wange manifesto ya National Unity Platform era ye manifesto yani yamagola naye waliwo ebintu era ebyamagola byagenda okwongeramu kubona yalina mini manifesto ye waliwo ne Walukaga byabadde nabyo kati twafunyemu okukanya nti manifesto yaffe tugenda kugigatta ebadde ebyo Walukaga ebirungi kati ng'ekyokuyambako abakyala b'omu butale ekyokuyamba ku babuzi ba bodaboda ekyokuyamba ku basiika chips ku makubo n'okuteekawo ensako nti at least omuntu yenna mu Buso East Constituency nga mukyala muvubuka nga yeetaaga entandikwa at least mufunire entandikwa. Okay. Kati mukulu Walukaga badde n'ebirowoozo ebirungi nga bw'ogambye. Yes sir. Agenda kutambula emyaka 5. Yes sir. Ogenda kuba otambula nayo akuleetera ebirowoozo biki mugenda enkolagana egenda kuleetya ekyo twakikanyizaako era waliwo n'ekigambo kye nakoza nze ndi ng'omusigire Walukaga gwe baawa flag era naye abadde n'ebirowoozo bya myaka emeka 5 era twakanyiza nti manifesto zaffe zo tuzigatte nzijjemu muyiye naye ajjemu muyange tubigatte tubeere ne joint manifesto gye tugenda okutambuzaako gino emyaka emeka 5 Walukaga musajja mulungi nnyo ate musajja mugezi ate muwabuzi mulungi kyendowooza nti amagezi ge gagenda kubeera masaale nnyo mu gino emyaka 5 gyengenda okubeera mu Parliament tegajja kunnyamba obutakola nsobi. Ebbanga lyonna obadde weesimbawo guno mulundi gwakusatu nga naye ovuganyiza ddala ng'omupiira gutabuka ku ddakiika esembayo kiki kuno kyogenda okwongeramu kuba emabega wonna obadde omupiira liigi ng'oliidinga ng'olinga Arsenal ne ku ddakiika esembayo ekikopo waliwo ekintu kye nalowoozezaako nti obeera musiru nnyo omusota okukulumira mu kitundu ekimu mu kituli ekimu emirundi esatu we babadde banzibira ne bakyankalanya n'akalulu kange twamaze dde okuzibikira ki ebituli ebyo ate bw'oleeta kati nti tiimu eno ey'abantu bano abasatu nga tukulembeddwa president waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi nga Mathias Mulumba Walukaga n'oleeta ne Matovu Magoola bw'ogatta abantu abasatu abo tewali we bayinza kutuyita tewali we bayinza kutubbira kalulu ekyo tekisoboka era nkubiriza abantu ba Buso East Constituency waliwo ebintu aba movement babadde boogera mu bw'omala okulonda genda awaka okole ki weeba etteeka ligamba nti bw'omala okulonda bala mita 3 mita byebigere bayita oluta enta bala enta 20 okuva ku polling station gendo yimirirawo oba tolina teeka lyokoze eki tosobola kuva ku polling station ng'ate ababbi basigaddeko golowooze nti akaluko kali ki kali safe etteeka bwete bwerikola ki bwerigamba enta 20 temudda waka musigale ku polling station nange ngenda kusigala kuki ku polling station tukume akaluko kaffe tukume akaluko ka president tukume n'akaluko ka Magoola n'akababaka omubaka waffe Women MP ku kaadi ya National Unity Platform. Okay. Nga 13 ndowooza 13 omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajjawo otegeeza otya ki ekinaabeeraawo gwe Walukaga His Excellency n'abakulembeze abalala bonna bwe bali era ekyo osooka okwebaza president wange ate era neneebaza n'ekibiina nti nze alidde empanga nze ani gwe bagamba nti laala esembayo presidential rally mu Uganda yonna erigenda kubeera Buso East Constituency naye ekyo saagala
kusimulula mulinde tulina kye tufumba mulinde tujule ku olwo zinagenda okukola saawa 3 nga kitokota kifumba mutuku ekigenda ku olwo lwe tukigala waliwo ekigenda maaso gwenga obukulembeze bakulembeze bannaffe bonna babagyeemu bakulembeze babagyeemu waliwo ekyabadde makindye wano babadde 12 11 bonna mulamuzi w'ekitiibwa Byabakama n'abajjamu ne musigalamu omu Omar Yasin Hassan naye bamulangirira nti yasigadde bwomu era yagenda okubeera meeya w'e Makindi. Enkola eyezze nnyo ku ddakiika esembayo bagamba bikyagenda mu maaso bajja abantu bawaayo emikono 10 ababiri ne bagamba tetwabitegeera watugamba ssente watugamba ogenda tunyoza emirimu mu isi ate ffe bino Byabakama kusazizaamu kintu ekyo kyogerako ki ekikolwa ekyo okusooka kyennyamiza ate ekikolwa kibi ate bw'otulina n'omuntu akikola nga mulamuzi wa ddaala lya court of appeal nyinza n'okulowooza nti oluusi abasajja abo diguli ze batugamba nti ze batambula nazo bagenda okujja mu kibuga Kampala nga baziseewa ekikolwa kibi tuli mu state capture state ya kimafia buli muntu akolanga bwakoze eki naye omukisa gwe tulina bannayuganda muwulirize ng'ennaku z'omwezi 10 mugende mulonde Robert Kyagulanyi mwabagamba nti tebinkwatako abaga tebikola ki wano ffe mu Buso East Constituency bamenyera abantu amayumba nga bagamba nti nema amayumba bagazimba muki naye nga amayumba agamazeewo emyaka 10 agamu bagazimba nga nemeko naye nga abantu bagamba ebyo tebikola ki bannaffe bali mu kubawanduukulula mwe mugamba tebikola ki tebibakwatako ebikolwa ebyo bibi bya kimafia bya ensi eno Uganda gyolaba nti efumbekeddemu kye bayita enguzi bwompa ssente nga nkukola kyokola ki kyoyagala naye solution tulina eki kulonda ani Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi 15 ebirala byonna babyogera naye solution eri etya eryemu otwerwaneko nga tulonda Kyagulanyi nga tulonda Magoola tutuuse eddoboozi lyammwe nti at least nabino ebikolwa ebikoleddwa mu mbeera eno tulabike nti tebiddamu kulabika mu nnyaffe Uganda. Abogezi bagamba nti ensonga yatoka bangi kano kasiki Byabakama ategeka kasiki Makindi bw'abajjamu bonna genda okulaba tewali kiriwo eno bwajjamu tewali kijja buli kumakyaka era kujjamu kati bagamba nti obusiki obwo Byabakama ayongera gguma nti ne ku 15 tewali kigenda kubeerawo ekyo jja kyogerako bwete nti Byabakama osaaga Byabakama okola ki osaaga ennyini eno togiraba bw'onyinyigiriza ekola etya ereeta omusaayi bantu mmwe munyigiriza Bannayuganda bano bojjamu emanduso yakiri kya protest vote gye tukola ki tugamba kubanga nezo ensonga otwongedde ensonga lwaki tuteekeddwa okugenda mu protest vote lwaki tuteekeddwa okugenda mu protest vote lwaki tuteekeddwa okugenda tukabanje ebyo byonna byokola Bannayuganda bakoze eki naye olw'okusirika baleme kulowooza nti basiru naye balina ngenda kuza omwezi 15 beewunze tukikomyawo ngenda kuza omwezi 15 naye mu Buso East mulimu empulira musimanyi bajja kubba akalugwe gwe Ssekimpi gwe nkusekeredde Ssekimpi ali mu kalulu Ssekimpi ali mu kalulu Ssekimpi ani Ssekimpi yemanyi mukalulu Ssekimpi yemanyi ayina erinnya Uganda wali yakubye oluyi banamwita si ye Mikidadi yayise Mikidadi simanyi naye nga nze manyi lya Ssekimpi Honorable Magoola badde saba amanya ogabaddiremu nga bwe kagenda okutambula bwe kagenda okulabika ku Kakonge amanya gange gatandika Matovu Emmanuel Magoola akabonero Ntebe ku kalulu ako Matovu aliko atya omu n'ali ku Ntebe aliko atya kwe bw'olaba eno Matovu n'olaba n'eno Entebe tikinga eri waggulu tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert olaba wakola ki tikinga olaba Mbuleera wakola ki ekiri unique ku Buso East Constituency nti Magoola yatali kwa Mbuleera naye nga wa National Unity Platform tuli n'omukulu Matovu Emmanuel Magoola twogera ku nnaku z'omwezi 15 era twogera ku nsonga za kulonda kwolwo
ne Walukaga ndoza maaso eyo nsaba ndoza mukulu Walukaga nja mukubirako nzajja kuba ne program naye naawe fenna abasatu tulabe twongere okubanga tunnyonnyola abantu embeera bwejja okubanga etambula ebizibu byabo Busiro East ebisingira ddala biriki osenga oli agamba yogereyo nga bisatu ebizibu bya Busiro East constituency byo biri even unique kubanga bw'otunira Busiro East constituency weetandikira center yaayo mwenyito gamba bw'ova Emmende Maya Nanziga Buloba okutuuka mu Kampala wakati buli ziri mayiro 11 naye bw'otunuulira Kampala n'otunuulira ne Busiro East oyinza okulowooza nti Busiro East eri kilomita 800 okuva Kampala ekisookera ddala bwe bwavu ebbula ly'emirimu bw'otunuulira population ya Busiro East constituency ey'abalonzi eri mu 30,000 population ey'abalonzi bokka mu Busiro East constituency esinga zi district oyinza okugata district nga 10 waliwo ne district gyenabye nga erina abalonzi 1,800 naye nga district ki namba naye bw'otunuulira Busiro East constituency ku population ya 30,000 egy'abalonzi naye abasulamu abava e Kampala nga bava Kampala bakwera mu Busiro East oyinza okwesanga nti Busiro East esulamu obukadde bw'abantu bumeka 2 naye tetulina wadde referral hospital tulina health center 4 eri wano Wakiso n'omubaka abaddeyo nti emyaka 15 abadde tasobola kulobinga nti at least bagirinyise efuuke referral hospital ne badde bamubba bubbi abadde agamba bw'ogendayo ng'akugamba yakubba yanziba ne baba ne sente ze milioni 3 wali mu motoka sagala baba mubbi milioni 3 yali abijja wanga era abitwalawa oli mune yali amaze okufuna 10,500 aliwo oli we Masaka nono ne bamubako 10,500 naye ombuliza ku bizibu ebiri mu Busiro East ekisinga mu Busiro East constituency lyebbula ly'emirimu bwe bwavu obukudde ejjembe ebyo bw'otuuka ku byenjigiriza nti tulina amasomero nga Buddo naye weebuuze mu Busiro East baana bameka nga banzaalwa batuuze ba Busiro East abasomera mu Buddo King's College oyinza okutuukayo nga tulinayo wadde n'omu kaakati bwetunda ku layini y'ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebyobwavu nze ne bw'otunulira my flyer egamba Magoola owaffe ow'enkulaakulana nze ku layini eri ndi musajja musuubuzi ono politics bana Busiro East be bansaba muyingire nze ebyange byankulaakulana meaning kyengenda okusookerako kwe kumalawo obwavu bw'omu nnyumba tegeraga nti nja kugaggawaza buli muntu naye ogamba nti okumazeewo obwavu omu nnyumba kitegeeza nti omwana bw'afuluma aba alidde ekyenkya n'agenda ku ssomero bw'akomawo asangawo n'ekyeggulo nti maama mu nsawo alinamu ki alinamu akasente nze bana Busiro East naddala abakyala n'abavubuka omulimu gwange ogusooka kubafunira ntandikwa omulimu gw'omubaka wa Parliament giri clear gy'alina okukola kukiikira abantu be kubaga amateeka kugobera Assembly yamu ebyo byonna teri atabimanyi naye waliyo ne ogusinga obunene okusakira abantu be omubaka wa Parliament ateeka okuba nga alina emikwano wano n'ebweru bw'obuuza ono mbaka aliwo nti bana Busiro abo bayambi otya ku byenjigiriza onpulireeyo nti nagabye basale waliwo ono Mr. Myingo nga batugamba yawa abantu abaana 13 zi basale masomero agaki bono obuuze waffe nti bano abantu baffe abawansi ddala obayambyeko otya ku university tulinayo abaana ameka abava mu Busiro East boyambyeko so nze project zange zigenda kwetooloolera awo tweyanziza ndowooza okujjako gawulwa kyoyagala okutegeeza banna Busiro n'okuyozaayoza okuwandako eddusu era tukusabira mirimu byerere okujjako ng'olina kyoyagala kutegeeza banna Busiro East. Banna Busiro ekisembayo kye mbategeeza nga bwe mukkiriza okusaba kwange kuba sibalagira mbasabye mu mpaaka lungenda kuza omwezi 10 muneesige nti mufunye obukulembeze obupya mufunye omukulembeze gw'osobola okutuukirira banna Busiro abasinga bakimanyi nti Magoola taliimu malala nti Magoola bw'omukubira essimu akola ki alikwata Magoola bw'omuyita ajja mufunye omubaka abafaanana muve kuba n'abasajja ab'amalala buli kiseera balowooza nti bo bakitalo balina ne bye beeteekako mbo bateeketeeke ffe tumanyi nti oba bateekateeka babbi naye Magoola gwe mulonze gwe mugenda okuwa akalulu Magoola abasabye okubakiikirira Magoola agenda kubeera muwulize gye muli Magoola agenda kubeera muwulize eri President we Robert Kyagulanyi Magoola agenda kubeera muwulize eri ekibiina kya National Unity
platform. Mbagaliza okulonda okulungi ngena kuto omwezi 15 mulonde Magoola awali entebe we mutikinga, mulonde President Robert Kyagulanyi we mulaba umbrella we mutikinga. Tweyanzege webali nnyo mukulu Emmanuel Matovu Magoola agenda okubanga yakwata bendera ya NOP naye nga kuluno ku ntebe. Nze Innocent Gusulwa tubeebaza yonna gye musiizo tulaba, twebaza obuwagizi bwamwe, mweraba.